Yabagenze wa alien. Bagenze emotoka zibadde nnya. Nga bakulembeddwa mu Ragadi. Bwe batuuse eyo ekyamazima ne balaba omusajja kye yakoze. Aga Katonda muggulu abasirikale ne bafiiringa solo. Kubanga omuntu ajja mu primisio n'akuttira miliyoni kumpi nkaaga ku 7. Omuntu oyo n'atambula butambuzi nga kwegamba ayina. Yamunyisa ensi. No, naye Mezayo oli bias. Mwena muli bias timwogera wa. Wakiwuliriza. Yamunyisa ensi. Edi Mezayo tali bias. No, muli bias kubanga omulenzi ono baba yakoze effujjo. Yakozeeko effujjo yakusosonkereza. Lwaki naawe tomulinda n'omuddiza? Ogenda mu family n'omuddiza mu kifo ekituufu kyennyini kye yakusoberezaamu nayo mu buukuli ya revenge ne n'ogenda mu makage. Ate n'olumba ne nnyina. Eddie kikola kya butiitiizi nnyo. Kababuulire bannange. Nedda mwogedde nnyo nange kanjogereko. Nze kintu kye ŋŋenda obbabuulira nze siina gwe mpagira mu bonna. Naye ŋŋenda babuulira buli omu ensobi gye yakoze. Palaso okulumba alien skin ewuwe kibi nnyo. Era singa waliwo ekyatuuse ku Palaso ne bamukubiraawo ne bwe baanimukubye bubi nnyo kubanga aba yalumbye omuntu alina okukola self defense. Oyo alina music atuyambeko bambi. Omuntu okulumba mu makaago ne weerwanako kiri mu mateeka kikirizibwa. Ekirala alien skin akozesa nnyo violence. So okubanga bamulumbye uwe kibi era tukivumirira naye yalozezza ku violence gyakozesa ku balala. Okitegeera? So nze ndi awo makati sina gwe mpagira ku bonna naye ensobi za bonna nzimanyi era nzoogerako nga bwe ziri. Eddie Mezayo buli kintu kyokola mu nsi muno kubeerako consequences. Ndi mutuufu buli kyokola kubeerako consequences. Kati I mean Kimenke bwe yalumba office za Nupu n'asiigako bi gravity yalumba waka waabwe. Ekyo tekifaanaganako na kino bannange okusigako ebintu byasiizeeko tekirina kye kyakosatekifaanagananga kino tokolindeko nzija yalumba wali ewaka n'asiigako yalumba wa kyakusaani sokolindeko violence eba violence bannange ate violence musango mutono leka ekiro kyogera na kukyogerako walabye abaana nga bali violence eba violence bannange muganda wange tosobola gamba nti oli awandise ku mmotoka yo gwogenda otte mwana we. Eddie otalwa Bobi Wine ne Bebe Cool lwabanga lwa bigambo walaba bakosaani ate balina gwe bakosaani webale nnyo kati ekyokuwandika ku kitebe kya Nupu tinage kyakosa ono kye yakoze tekikwatagana kyoli bali tebalumbangako bitebe byabwe oli n'ateekako wadde kkala byalinga mu nnyimba na bigambo anti kyenkutegeeza message baziyisanga mu nnyimba tinage kyakosa naye ngati ono yakosezza bulijjo mmanyi tino omusajja Kampala tebamutegeka. Eddie nze njagala omusango guba nedda bwe yalumba ab'ensambya n'abakuba abasawo yogera ku ekyo at least yogera ku ekyo kimaakinga omusango teguli mu kooti nti yakuba abasawo. Kati bw'obanga omuntu baamugulako omusango guli mu kooti yali badde abeera mukakkamu
n'agamba bino kansoke mbireke mbantwala mu kkooti naye yeeyongera bweyongera ebisiribu yakagenda ku bwongo bakapama mbwongo ka Edi mwana tekala omusajja byazaakola singa mukadde nakakande mama wa sajja tosobola kukwata nze kankubuulire muve mu byaki wallahi ondaba bwendi akasente konna kenkoze bulaya palaso n'amala obwongo bwakano ka Edi bulinga bwakabana agenda mu ttaka omusajja ng'omukubye tomanya kyagenda kukozesa owulira obusungu buno omusajja ng'omukubye wuliriza Edi omusajja ng'omukubye tomanyi ngeri gyagenda kulumbamu kuyitaasa eri omu alina obusungu bwe kakati fundi werabidde ekintu kimu nti palaso yali oyo palaso nawe sina oyo palaso nawe si mubanda mutuufu wulira palaso yali mu Amerika ne bamusiba emyaka 10 eyo Alien Skin yali amusosokereza palaso yagende South Africa n'alwanirayo ne bamukubirayo Alien Skin yaliyo palaso yagenda n'akuba Moze Radio okubula okumutta Alien Skin yaliyo anti kyenvudde gamba kamiliyoni okubula okumutta ate ate lwaki oleeta biri ebira tugamba kino obusuru bwa palaso singa Alien Skin yabadde n'abasirikale tugamba kino Mayanja family n'eziko mutabani omulala kati wulirizaamu wulira bw'oyogedde ku kya palaso eyalumbye n'ebiso mbw ate lwaki oyogera ku bibi bya palaso twogera ku ono okitegedde nze anti fundi yansobedde simanyi fundi kikyabadde bulijjo ateesa bulungi palaso musiru asembayo musiru emirundi 10 eyo family y'ekapala kuzika baana baayo nga baba bazadde bakyali balamu tosobola kugamba nti omusajja alina amakaage mulimu nnyina mulimu abaana Katebe byana byalese byabadde bikuba singa bakubye mwaka na katejinja ne kafa mbali bali batunyumiza kimbuhu eyo revenge ntufu no kati nze kamba bulira amazima mulaba palaso bwetuningira Uganda kino njogera mazima nali nye kigere kye mu Europe tasobola kwetuningira ku muntu n'ogu Edi ateja kisobola kabera kana kato ne bebera Edi olaba kole wano Uliriza ko haza kankubuli palaso ne mala sinka ne gona nankubo oluyi ne bwali nyeranda ninjirinya ne mvano ne ngenda wali muleka bamutodde mu mochari Edi olaba move palaso je yakoze nkukakasa wane Bungereza yakoze olunaku lwennyini bamulumba bamuleka bamusizaamu ebiso era nze newunya nyo ne gavumenti yaffe mwana eriyaza amaanya mwana olowooza lwaki amagye gagenze wa Alien kubanga beeraliikirira nolengera omusajja seba ali ku nnyonyi omusajja yaguze air ticket ali ku nnyonyi na nnyimba azikuba poliisi evuddeyo neyogera ebintu nkunoonyereza nange gwe ng'omanyi lwaki amagye gali wa Alien kubanga beeraliikira tebamanyi kyasobola kyagenda kuzzaako nze nkubuulira ogundi palaso abakola oyo nonsensi wano Bungereza oyo palaso yandibadde mulambo oguwedde emirimu ate muganda wange bwoba ogeza Bungereza tugigeza ate n'abavubuka bonna bakoze fujjo twabalayo katambi kuliko mulasta omweru oyo y'omutwegwe kikyotegeeza Bungereza ne Uganda kikyotegeeza kwedi nkugambye bwoba ogeza Bungereza tugigeza ku Uganda lwaki oyogera kiddamu kuba gwakyogera okimanyi bulungi lwaki ogambye Bungereza tugigeza ku Uganda Ati kati lwaki okyogera bw'otyo mpa ansa lwaki tukosinzidde okyogera ekyo tekisobola kutumalira ku budde kukubaganya ku ebyo lwaki okyogedde nange nkunnyonnyola osobola ogigeza ku Uganda ensonga ki ekkwogeza bwekukayanira ku nsonga eyo tugiveeko palasi ekintu kyeyakoze kikyamu nnyo banaye tukiriziganye ekibi wadde naye alinisikirisi emutatuukiridde naye tiyandibadde abavubuka bonna bakoze fuddo twabalayo mbutambi tujja temako omwo omutwe tugusuule mu nnyumba ya prosema Edi teri kirungi violence mbi violence tugivumirire kubanga violence etwaliramu n'alumanya nesaalumanya webale nnyo naye kino nakyo oyagala tukimanye
Palaso yakoze kibi nnyo. N'Alien Skin yakoze kibi nnyo. Ekiriwa kye yakoze ebisere bimu bw'osanga abantu abo wuliriza gwe bw'oleetera okujja n'okulokoginga omuntu wabadde ku live eri ng'ogaba sente wuliriza ozigabire Palaso tolina kyoyogera naawe nazigabye tolina kyoyogera kati gw'ogamba ki nagabye zizu oyagabye nusu 1,500 eza dola ati azigabira Palaso yakoze kirungi oli musiru ono matako tasobola gaba $100 gwe naawe gaba abantu abamu Edi Mezaya nyina kyeralabye abantu abamu bajja kulive nga bazze kucyankalanya MK lindamu basize kucyankalanya nze nvumirira violence mbi buli wamu bwana Mugabe kiki kyakwasiza $1,500 lwe bagambye ne weebaza Palaso ekisooka biri ebintu bibiri. One, omuntu yenna bw'abanga poliisi eremereddwa okukola omulimu gwayo omuntu wa wansi n'agikola ng'omuntu abadde yeyita anirule akoze violence mu kifo ekisukka mu kimu ogutali mulundi gumu olumbye abasawo bakubye olumbye mukuuka okubye abantu olumbye mmotoka ya promota ogitomedde lwaki mukuba abantu obucupa ne mutandika okusiikawo uliriza n'abakuba obucupa bakyamu era sibakkiririzaamu kati kyekyakuweseza $1,500 ekyo kyekyakuweseza $1,500 olyoso n'omugyako omusiru nnyo talina magezikijjeko n'okukijjako nze byona bya nuupu ebyo byantama dda mukuba abantu Mezaya nkwagadde Linda mukati wabera nga yagalye sente zo neebaza Palaso Mugabi ogenda kufa bwavu ekisiraani kyennyini agenda Edi leka nkubulireko ekintu kimu nze mpulidde wano Bungereza ebintu byonna tubikoze wano eno naye twalwananga Edi naye nga tetulumbanga famire waka tugiwa respect tulina wetwetuumira netwerumba netwekuba ekitegeera nze Edi nkukakasa oyo Palaso teyakoze mu lunaku lumu olwo lwennyini olw'eggulu oyo Palaso yandibadde mulambo wano e Bungereza nze nkukakasa bandi mulumbye ne bamukuba community yennyini yebadde ejja omumaliriza oyo Palaso ate nse ina amateeka ekyala kimwe kya Nuupu kitugambe Alien bwe yalumba ekitebe kyawe ekya Nuupu kintu kiki yayonoonayo yayonoona ki Joseph anti byebyo bye tubadde tuli mu kugamba ebyo nze Alien bwe yalumba ekitebe kya Nuupu Bobi Wine ayina balooya Bobi Wine ayina abavubuka bonna abalina amaanyi gonna ne Bobi Wine did not react Bobi Wine yatunulira discipline ye ne kirasi mwali n'amanya nti oli omwana akola bya kijega yes n'amuleka kakati bana abasiru bagezaako okulaga nti Bobi Wine yali musiru atali yakitinga omuvubuka ono ffe katuli yakitinge ne beerabira nti Bobi Wine anoonya bululu agattako numbers ate bana abajega batoolako anti ebyana bya Nuupu bibadde bimuwaga bigamba yakoze nze mbadde bifollowinga ku live zammwe mbiraba Mezaya nze ndabye abanagana bonna balonda ku TikTok bonna nga bawagira Palaso kiyakoze ne ngamba naye ensi yaffe tulagawa mazima ddala abantu bakubye baze ne bakuba abavubuka bali mu ddwaliro bonna batonya musaayi kati banaye musooke musirikamu katini wano Alien Skin gundi egaali ekyo sooka wulire mukadde wange Alien Skin kyeyakola egaali ekyeyakola ensambya ffenna twamwebaza kubanga amalwaliro gabadde gasusse okutumanyira nga tulwadde okitegeera naye kati essaawa guwamwebaza fesi twamwebaza twamwebaza kubanga kyeyakola kyaliyo wange atamanyi kiri ekintu kimu mu nsi yonna omuntu ng'afiiriddwako omuntu abasawo babatweyininga entweyininga ey'enjawulo engeri gye batambuzaamu amawulire
okutegeeza abannannyini bagenzi era yanjawulo kubanga bamanyi omuntu bw'omubikira we yazivaako asobola okukutta asobola okugira bwoti ngo akulumiza akubye okitegedde mukwata mutwala mu kkooti nti yankubye nga muwadde amawulire nti maama we afudde nkwagadde bamanya nti nessaawo yaba mulalu bwekiri kituufu yensonga lwaki olaba abasawo b'ensambya baafunamu akulu ne bagamba nti no omusajja tuleke kuba bo bamanyi ethics bazimanyi nina ensonga ze mbadde njagala okwogerako mbalamusiza mwe n'abali ku platform eno kale sebo naffe tukulamusiza alinze ekisooka ngenda kusooka nvumirire violence yabaddewo ensonga endala ey'okubiri ngenda kudda ku saidi y'abapromota abategeka ekivulu ekyo Edmenza oli musajja senior oludde mbyamawulire ale ng'ovudde mbyamawulire waliko mu mbeera y'abantu aba bulijjo nga tonava makindi omugenda bweru naye tulina abasajja bapromota oba beeyita bapromota abantu bonna be babuusizza amaaso nti abasajja bano bombi omwana oyo abadde yagaana okuddamu bakolera era nga banoonya we out ngeri ki either gye bamuzza munda oba gye basasulamu omwana oyo akole violence basobole okufunirako chance y'omukola ki y'omuyimiriza abasajja abo bonna mubamanyi naye ekyo olwaleero ekisinza okunkwasa ennaku naddala mu nsi yaffe eno Uganda however much nti Alien abadde na activities ezitasanyusa naye Alien abadde takusangako muntu talumbangako famire ya muntu talumbangako muganda wa muntu takubangako muntu muki tokiwakana nze nange Alien mwetegereza Alien tatira kulwana gamba ebyegaali yebyo bwe bayinza okune Alien yenga omuntu Alien mwana yebwe mba mugyetegereza ya bigambo bigambo nakoma wanda mayininga abantu bwekityo kale bisale bisinga ebigambo Alien byakozesa bireetera abantu abo obusungu n'obujja ekyokusatu ffenna tukimanyi nti famire eyo nze Eke yali mukwano gwange naye Eke oyo nga tannaba kufa Eke yalina obuzibu ne baganda baabwe era lumu yatuuka okugamba twali ku dancers awo n'agamba nti omutima gwange si musanyufu eri baganda bange kuba ntuse n'okufiira mu ntalo zaabwe yali Eke era Eke yamala n'akola ki Eke yamala n'afa era kyemmanyi okufa baali balivenjinga kamiliyoni oyo kakati Edi olunaku lwaleero omusajja yagenze mu kivulu n'atuuka mu kivulu ne bamuvuma bamukubamu ennyimba naye talina gwe yakubye abantu abagamba nti Alien yakubye omuntu ku kivulu ekyo nze njagala baleete vidiyo nga Alien akuba Edmenza olwaleero bw'otambula nange nenkuba omuntu si gwe oba okubye omuntu tebasobola kuteeka ku fayiro yange nga nze nkubye omuntu wabula basobola okuyita ng'omujulizi oyogere ebyakoze eki ebyabaddewo kati olunaku lwaleero abasajja abo baseetinga akantu kati kankakule n'okuva olunaku lwaleero kuba Alien nga tannaba kuyimba nze namuwa information nga abula ennaku nga 3 nakubira Scorpion kuba Scorpion musajja wange ne mugamba abasajja abayise Alien ku kivulu bamuseetinze naye okusinga baagala bebe wansonga bebe mu Buganda mulimu abakulu ababuuza lwaki bebe takyayimba ku nkuuka lwaki mugoba abantu abagira ebibiina ebirala ku nkuuka ne bamugoba mumugoba waliwo abasajja babiri abazannya emizannyo bapromota babiri omu ateeka ssente muwono omulala n'ateeka ssente muwono naye nga baagala kukola bivulu mu maaso ebibaleetera ssente ovwiki nti Alien Skin ono ayina omuntu eyamukonsultinga n'amubulira n'amugamba va mu ntalo z'abapromota olunaku lwaleero Edi ngenda kubuuzayo ekibuuzo Alien Skin yali tannaba kusibwa embeera yaliwo wakati wa NRM ne Nuupu mwenna mugimanya abali kuno Alien Skin omulimu gwe yakola ennyo okunafuya ekibiina ekyo ekya Nuupu naddala mu bavubuka yakola omulimu gwali munene era Alien Skin abadde musajja mulundi nnyo ku saidi y'abantu abo nze akugamba ndiwo NRM
naye Alien Skin abadde nnyo ku mwanjo ku bantu abo nga tannadda kwani nga tannadda ku mpuuga. Olunaku lwa leero aba movement beerabidde Alien Skin byabadde abakolera emabega bakugambye nti tabangako muwagizi waabwe tebamumanyi namumanya Adamu Junior wabulemu nze ndi NRM Alien Skin NRM ekyokugende wa mpuuga ako kazannyo buzannyo bino bibazannyazannya ekyo nkimanyi naye ekibuuzo kyange naye mulimu kuva ku mulamwa Eddie Alien Skin wa NRM Eddie ekibuuzo kyange kikino Minister Balamu yalivuddeyo ku Alien Skin n'akola comment gyakoze. Yes mutuufu nnyo olw'ensonga emu anti minisita w'aba essaawa zino wavaayo n'agamba nti no Alien Skin abawagizi ba Palaso bagenda kwekutulamu. Balamu yasoma marketing alina masters degree mu marketing kitegeeza ye Balamu abala abawagizi ba Palaso kuba Palaso NRM n'abala abawagizi ba Alien bonna NRM bw'agezaako n'alaga side abaana bali bagenda kwegatta ku Bobi Wine ate nga balwanyisa kujja bavubuka ku Bobi Wine ensonga lwaki akizanye bwatyo era omulabi Mezaya Eddie ogambe Alien Skin wa NRM ndina mukatini olubadde okugira bwe bati ne basindika amagye ewa Alien Skin si kutiisa wabula kusetolinga mbeera era bwe batuuseyo bamugambye nti no mu butuufu omusajja ono mulimba mwali badde mumwekolerako ne mutuyita buyisi oba kitegedde ekyo kikulaga nti NRM teyagala kulaga stand ekirala kukamaliriza yakyo President Museveni watufugidde emyaka 40 nti yo NUP eyagala obuwagizi essaawa zino yo yatutte standi naye temanya nti n'abavubuka bano essaawa zino abawagira Alien Skin bavudde ku NUP ate ngibadde beetaaga kyova olabanga NUP terisobola kufuga Uganda. Olaba omuyimbi abadisorganizing katato wewe olutalo balujje ku President Museveni gwe baagala okuvuganya balutadde ku muyimbi atalina mulamwa Skin akyabafuula bize nno katandika butandisi atalina mulamwa Alien Skin ndabyo ono Adams Junior ye amanyiba Alien Skin atuyambe buyambi amuwa amagezi Alien Skin asirike wala bye yayogedde kigutwa ali mu bintu bye kakati ku nsonga eyo nze kyemmanyiko kiri ekintu kimu nti Alien Skin okuyitibwa Alien Skin ekyo kye babadde bamwagaza ng'abagala museetinga anywe mupiira obedde omupiira agukoze eki yagunyweddemu naye kyemwebazaako kiri ekintu kimu nti ate Alien Skin yakoze omulimu poliisi gwe yabadde erina okukola ku nkuuka kubanga yo poliisi babadde bagibuliifize watandika okukubira ovudde ku mulamwa omulamwa guli nti omulamwa gwe guli gwobadde oyogedde nti Alien Skin bamaze dde omuteeka mu seeti etya kati seeti gyalimu essaawa zino gavumenti egenda mukompaseetinga azzeewo Palaso byeyayonoonye era oza okwewuunya ng'ekibaasa kizze azzeewo Palaso byakoze eki eyebeera ndagaano 100 ku 100 nti mu kampeyini tuli naawe Palaso bajja munyiga oba ntegedde bulungi nkutegedde awo kati bwe batyo bazanya politics kati bano abeeni politics abeeni tebamanyi politics ngole kasajja kagezi nnyo ataka kazanyo ngamba desi nakagwa abadde baloza ndoza amaje gagenze kwata Alien Skin amaje gagenze kati abeeni kino kye batalaba nti saawa zino babadde tebalina kulaga side yonna Eddie abe NUP tubaagalawo babirawo basibalirawo Eddie nze nyina kyenjagala mu ntangazeemu mazima ddala
Lwaki bewunzikidde ku side ya Palaso ate nga Palaso mbutuufu yasinze okukola ekirabirwako ne poliisi ne gavumenti. Ejo yo mwami kanguddemu. Mujje baleko mwenna munansonyiwa basala akamwa n'akajja. Tewali buzibu. Munsonyiwe. Kati compensation Edimiza yajogerako. Already bagenda ba not even compensating them naye basasule bana abantu basasule ebintu bye bakola buli omu abakiraba nti basasule already baba singa government yategeza NUP basiro kwa Palaso bamusasula da Arian Skinny bamusasula. I think everyone knows this. NUP ekagudde anti kyekiri nkugambe nti NUP bajega tebannatuuka kuweebwa ggwanga kubanga NUP mu kino ebadde teyina we ina kulabikira ne Palaso okuvayo n'ayimba oluyimba ng'alaga nti noono yazala wa Bobi Wine kiraga nti NUP bamwegasseeko abawagizi ba Palaso abawagizi ba Alien Skin bagenda kutwalira bali era batandise okuyombera ku intaneti kitegeeza abavubuka babatemyemu. Ati Eddie kankudemu. Kati nze kakati omwaka 2025 gutandise okunyumira. Ngo gwanyumye dda naye ate abantu enze babuulira tugenda kunyumirwa balamusiza naye mbagwe tugenda nyumirwa kampini waneena abantu bagenda kaaba amaziga. Yes, kati Eddie Mezaya okimanyi tuli mu campaign okimanyi tuli MK atenza bamusabye naleme kujjako TikTok Uganda TikTok ebagireko ebeereko olyokowulira abantu bebawolo mwesi oba mwagala okulaba nti omwaka gutandise okunyuma era ne Uganda watagambudde eddalu yene mwetegereze Junior mutabani wa mirundi byayogera waliwo ayina eko obani ayina eko gwendi mu kunoona no nzagirina kampe kukuba ndi kisa yalina eko Eddie Mezaya nga mwagala okakasa nti omwaka gutandise okunyuma omwana ali kuli akuba amazina yenna yafuuse ekizibu agamba banaye Palaso watukoledde ekintu kyamaanyi kati ali mukwegayira ali skill naye agenda azeeyo fire kwigamba omwaka gunyuma. MK Eddie kamudemu Eddie agambye Eddie kamudemu Eddie sirikako Eddie ogambye mbu abaana ba NUP bagenze ne baddayo ku side ya Palaso babadde tebasaba byogerako kati ngeri gye bakyogedde balinga bazeeyo side zeri. Kankuwe an example nti oyinza okubanga gwofunye ekizibu naye oli okujja okukungubagira wamu naawe tekitegeeza nti akola naawe like you people are together okitegeera waliwo ekintu olanga by the way thing. Yes, kati kambabuulire na kino oluyimba Palaso lwe yayimbe nateeka nange asooka ombuulire okkiriziganya nange. Of course nze osikkiriziganya naawe kubanga bulijjo Palaso avayo ku video n'agamba mbu mukwano gwa Bobi Wine nfanfe babeeranga bonna ya Amerika abasula bonna era amulaga luwe eyo family tekolagana na NUP vaddanadda everyone knows eyo family y'amayanja teri ku Nuupu wangisebo kati mbadde nsaba okubuuzeemu ebibuuzo bino mu wiiki emu emabega Bobi Wine yagenda ewa Chameleone ne bamugaana okumulaba ne bamulabisa. Bobi Wine bamukuba kati ya gas canister walabayo omuntu yenna ava mu famire y'amayanja okugenda okubuuza ku Bobi Wine nedda sebo njagala nkubuuze Bobi Wine yamma Chameleone kaadi y'okwesimbawo Lord Mayor statement eyakakolebwa Chameleone nti oyo ali mu bizinesi ze nange ndi muzange bwe bamukuba ekigere okimanyi nti no famire y'amayanja yonna okuva yonna bonna bawagizi b'NRM. Kituufu ekyo kituufu kati n'ekirala MK tulina okumanya leero kankubuulire omuntu okuvayo n'ayambala red oba n'ayambala yellow tekitegeeza nti weeyo gundi party MK wembuuliza owe NRM yalumirirwa ddi owe NUP
Nedda alaba ebintu ebimu tabiraba. Anyway, nze ndwawulira okugoberera abantu abo naye ndozolaba batuzanyisa omuzanyo kyali banga guno omuzanyo gwe bali mu kutuzanya. Ndozolaba emukoli off top kakatirabayo oluyimba Palasolo yayimbe nateekamu erinnya lya Bobi Wine. Bobi Wine nakati bwe yebika bulangi tayinza okuba akulukusa amaziga okuteekamu erinnya lye. Kuba kirazi kyere nti abavubuka bagenda kwetemamu ate nga Bobi Wine akimanyi omuvubuka ono ayina abawagizi. Bobi Wine munyiivu nnyo ku nnuku byekola bya busiru obudde bwewadde kitegeeza nti n'abavubuka abo bonna bamuvudde mu ngalo. Emirimu gye tegitambula. Teryamuvudde mu ngalo. Kye example kye n'abawadde nti omuntu okujja n'akungubagalira wamu naawe tekitegeeza nti akwagala. Waliwo oli okugamba nti kuva dda nedda gundi simwagala naye afunye ekivubuka ng'endeka ewuwe. Kambabuulira Jojo. Gasse naawe. Jojo. President Museveni yagula abayimbi n'abateeka ku side y'NRM balwanise Bobi Wine ekigaana. President Museveni n'agula aba bloggers bannamawulire n'ekigaana. President Museveni n'agula ba promoters n'ekigaana. Naye aga Katonda mu ggulu Palaso akikoledde President Museveni. Nti Bobi Wine omuvubuka ono saga kye yakoze ejje ku Bobi Wine obululu nga 50% obw'abavubuka. Kuba kati bw'ogenderera entalo eziriwo essaawa zino ziri wakati wa NUP n'abawagizi ba Fanguni. Nga ne weebuuzeemu Palasa ajjira wa mu NUP lwaki kaakati buli yenna awagira Palaso muwagizi wa NUP. Kankusale kaakamwa ekyo meze yakigenda koseza wa NUP. Waawano nedda kamuddemu ate MK gwe olina kyotalaba kankanziremu gundi Edi. Kati Edi wogamba nti obuwagizi bwonna budde eri ewa Palaso. Obuwagizi tebulina bwe budda Palaso. Example already nazikuwadde dda nti okuva n'oyogera ku muntu tekinaseeko. Edimeza njagala onziremu ekibuuzo kyange mbadde manyi njo gyagenda kunziramu ekibuuzo kyange bwanstopinze naye ekibuuzo kyange kiri nti bw'ogambye nti obuwagizi bwonna obwabadde obwa Bobi Wine bwagenze wani wa Palaso si bwe kiri wa Palaso. Yes. Kati kigenda kosezaawa Bobi Wine ng'olwedde Palaso omulabira ddala ng'akola ki yakulaga awagira Bobi Wine ate ne wabanga Palaso ali mu katego nga wa NRM akadde bekatuuka omwana Palaso n'asala eddiiro teri mwagizi bwa NUP agenda gamba Palaso kasaze eddiiro ali wa NRM nze Palaso talaba kusala bajjo muntegedde ensonga yino mu kulonda okwaggwa Bobi Wine yayina abavubuka 100%. Tewaliwo omuntu n'omu yali amwekiiseemu ku saidi y'abavubuka. Era nga amaanyi Bobi Wine ge yalina ku social media buli muntu yali agawitinensinga. Oli mutuufu nnyo. Essaawa zino omulenzi ono bwe yajja Bobi Wine omuwagizi wa Bobi Wine bw'ayogera ekigambo kati ku social media n'avuma ne bano bamwambalira ebivumo nga mutwalo. Ekitaliwo luli kituufu. Ekitegeeza Bobi Wine agenda anafuwa ku social media. Tayina wana. Sinaba kulaba yafuna omuntu amugjeeko poshoni. Edi nsaba kubuuzayo ekibuuzo sebe. Essaawa zino ekintu kino ekiriwo. Muleke Edi amalirize. Balowooza nti Bobi Wine ye yasindise Palaso. Ekitali kituufu kubanga buli muntu yenna agamba ye nga yalumba ekitebe kyaffe. Ekitegeeza babadde banoonya omuntu ayinza okukola revenge kya Bobi Wine kye baakola ekitebe. Okitegedde yensonga lwaki kaakati essaawa zino ku social media abanupu bwe basinga okuwagira. Dindamu katini
eyali tasobola kuvaayo neŋŋamba nti Bobi Wine oli ABCD kati nkyogera kuba nafuna obuvumu nafuna bannanga abannwanirira luli nali tekwali kwannwanirira nga bweyogera ku Bobi Wine bakwambala ne kati bwe njogera ku Bobi Wine mmanyi waliwo oli anvuma nti kirabe ono n'amuddamu kati nange ndi mugumu kubanga aliyeni kitegeeza abavubuka Bobi Wine saawa zino baamuva mu ngalo era kankubbireko olaba bamemba palamenti abagenda mu palamenti okwesimbawo NUP ku kikolwa kino ekyabaddewo egenda kufiirwa bamemba palamenti nga 20 tekisoboka nkiwakanya edimeza edi mbadde saa kwogera koko nkulamusizza nze wendi okuyiga edimeza zokusinzira ku bigenda mu maaso kyensobola okwogerako ku bino ebintu byonna tituleme consideringa nnyo byabufuzi byonna nti tubale tulina bicontrolingira ku music industry oba na media yokka netwerabira nti waliwo abantu amu abalonda nga abamu tebabeera na ku social media kuno naye nga bo ku side gye bayimirirako bakyabukyaye gavumenti eizo olw'obunaku lwabwe oba olw'embeera gye bayisemu amu ne bakibalowoozesa nti gavumenti yebalumizza obwavu abantu bo tugenda bakyusa ndowooza eyo then ekirala mu mbeera tugende mpolampola Brannick omanyi lwaki mu biseera bya campaign radio ebizindaalo babbuloga bonna bakola ssente lwaki olowooza ne TVs njagala omutegeeze nti social media nsonga kirowoozesa okuba nti amawulire bagatusa mangu kitegeeza babeera mu kalango kati njagala nkubuulire essaawa zino social media editamininga kinene nnyo sente gavumenti yezimu ku factors ezisinga n'okuwangula akalulu tozimanyi muwendo Brannick social media esinga TV zonna ziri ekirala kyenzikiriza mu mbeera eno ekyokulabirako kibadde ky'akalulu ka Amerika akawedde eyokubiri kati mu mbeera yonna oba ku luno anaabeera nga oli yali ku 30% ku luno abeere ku 20 era omusajja asigala akyalidinga bwa positioning ya namba kubanga waba tamenyeewo okutajjeewo Museveni oba bakoze batya era ajja asigala mu position ye ya namba 2 ate namba 2 kyekigendererwa ki namba 2 muyamba ki ekigendero kya Bobi Wine kukulembera ggwanga si kubeera namba omanyi kyo abavubuka bagenda okubeera ku alien skin ebabadde bagenda omuwanguza akalulu ate mugambe namba 2 oyo si walubeera tuleme kwerimba bano abali wana batakimanyi President Museveni tosobola muwangulira mu kalulu kyogamba yatukimanyi tukeetabamu ne tukimanyi ate kati bembakimanyi temusobola muwangulira mu kalulu lwaki mwesimba lwaki mwonona time obudde edimezeya kanziremu bano abagambye lwaki twonona time azina time waki mwonona esente z'omuwa omusolo esente z'omuwa omusolo ezasula abalondesa Brannick linda kukyowera kiri kimu Brannick nti Bobi Wine luli wabeera nga yafuna 30% bw'anaafuna 20 oba 15 kiriza obagaana ajja kuba tulabyeko nnyo tagenda kuddamu byabufuzi kakitegeeza abadde alina kwongerako yafuna 30 leero afune 40 oba 45 Edi wabulayo ebbanga ttono njagala nkubulira ekintu kiri kimu tubadde tomanyi kino sandi kyogedde Edi kankyogera kino sandi kyogedde naye kyama Edi kyama ku social media kikyama kyama ku live genda maaso embeera yaliwo kuba advisor Bobi Wine naye namutadda nabuuka kati kankugambe ekintu kino ebyobufuzi bino obiraba Bobi Wine ye kasitala wa Babbi nga buli ssaawa ng'olina kubeera kubanga olina akantu k'okolayo nga Besigye buli ssaawa yakolangayo waakuli akamodi kati waliwo embeera y'ebyobufuzi esaagala mujja kulaba waliwo omuntu emulaba watuuka n'abanga is normalizing gwe n'olowooza nti kaavu ye eri mu kukka naye ng'akikola akikontrolinze nti tosobola kulemezaamu paka kulasita eri esenga anti kaakati Brannick kyoweerabidde kiri kimu omwaka guno gwe tulimu baguyita year of harvest
sebo tugenda mugwe 10 tujja kuba abantu bamaze okwewandiisa oba bate tokimanyi kituufu kitegeeza omwaka guno Bobi Wine buli kintu kyonna abadde asiigako obusiizikazigo kati tuli mu ntale zigenda tutambuza emyezi nga 6 tutuuke mu gw'omukaaga ng'ebivumo ebiri ku Bobi Wine biringa mutwalo tanategeera campaign zatandise nze wenakkiriza ddamu edimeza yakyayogera ndaba palaso engeri gyeyagalamu emundu abaana bazijja ku palaso bazitunuuliza Bobi Wine nti yawagaani Eddie ekyo naye bali kyogerera Bobi nga tazzeemu Bobi we baali baagala omukyokoleza n'ataddamu we nakasa nti musajja oyo mugezi we baalumba ekitebe yasirika teyamuwa budde kati Braniki kati orizoninze ng'omwana omuto okulumba ekitebe kyakolawo ki okulonda okwaggwa Bobi Wine yalina abavubuka 10 ku 10 kati essaawa zino Alien Skin seba alina abantu Edi sinabakigaana naye mu mbeera Bobi gyapulenyinga kaadi eno nze nga nze tenandiroozeza Edi bw'oba otunuulira gwe mu byobufuzi gwe badde olowooza yandikoze eki kitegeeza talina kuliriza Bobi Wine ne baganda be tekubaddeko omuntu n'omu asaana kulaga sayidi nti musimanyi awagira palasa akola biki ayagala palaso ate baganda be gwe tosobola kulaba palaso nga alagayire Bobi Wine bali muntu omu kugamba bawololo bakuno abanuuku tewali lunaku lwe bagendako era nkya bo bawagira Alien Skin era bagenda sigala bavuga kye bavuga eyo endowooza ogiraba tosobola anti kakati Braniki awo toli mu byabufuzi yogera kale nedda bana bazedda nabo boogereko nze kanjogereko kati nedda yuza kazinda tukawe jjojjo nedda nange njagala kwogera naye bano kati kako yogera mutofayo yogera why nze nja kwogera tena byakwogera muleke kagende ew'omulala talina byakwogera muleka abalina muleka agende ew'omulala wama username genda nze kanjogereko nsinde mbalamusiza mwenna kati Eddie nsookera eri ggwe lwaki ekintu kino buli lw'oyogera okiteekamu Bobi Wine kiki Bobi yakoze eki anti oli bwe yayimbye oluyimba lwe yayimbye lulimu Bobi Wine ataddemu Bobi Wine era n'alaga nti ekimukubiza Alien Skin yamukubye lwa Bobi Wine ensonga kati palaso Eddie wabadde ku live is it yesterday I think gwe mwenyini n'ogamba palaso anoonya masanyalaze waliwa Bobi Wine kyova olaba yataddemu Bobi Wine era abantu bannuku abategeera bamanyi palaso ali ku mizannyo ki kubanga palaso tabeerangako wannuku palaso wa NRM baganda ba Bobi Wine lwaki bawagira Eddie njagala ombuliza omukyalo oyo gundi palaso yavayo ddi n'alaga oba n'alangirira nti NRM NRM naawe mugenyere ku kamiliyoni muganda wentera okuba muganda wa kamiliyoni naye yakiyoyoleka ddi nti nno wa NRM oli mwannyinaze kino ekyabaddewo tugenda kukuba Bobi Wine agenda kawulirira mu matako kati Eddie njagala kino omusajja omusaasira abanuupu bawagira Alien nga bamanyi waabwe Wine si gwe gusoose omukuba Eddie bangi bakubye basaasira kuliriza sakumpe chansi njogere wadde wankyaziza ku live I respect you kati nange nsaba kwogerako naawe nawona ogamba nti ogenda kuba Bobi guno si gwe gusoose omukuba abantu bangi bakubye Bobi twalina omuntu wano ng'akeerera ku Bobi n'akuba naye Bobi abantu balaba mwennyini ogambye mbu Abannayuganda bavuddeyo ne basalira Alien Skin omusango biki bikoze bitya awo bonna kyogamba Abannayuganda Bobi gw'olina just oba bukyayi ku Bobi anti nkugambye wuliriza obukyayi bwe nnina ku Bobi Wine bwe buno
nti baganda ba Bobi Wine bavudde badecide n'omuntu yakutte ebiso okulumba famire ya munne n'embazi baganda badecide bacha Mickey Wine ogeza ko kupejja Mickey Wine n'olaba ekiriyo Kirabo, the other thing is, I wanted to know, since when did Uganda become a country that with no democracy? So it's like everyone wants to kind of like support, what's his name, that guy that wears red. Everyone wants him to be supported. And it's like people don't have the freedom to support anyone they want. And it's like, it's really stupid at the moment. Like you can't support someone you want. And they want you to support Bobi Wine or whatever. So I wanted to know, when did that democracy kind of get out of the country? Because it feels a bit stupid. No, it is just monopoly. Very stupid. Yeah, very stupid. It's just a monopoly. Very stupid. It's just, I look at it and I'm just thinking like, what is going on? Like, since when? Jojo, musirise. Waba Bobi akendedde amaanyi kati andi nedda sigamba nti tusirise andi fe twagala gakenderere ddala paka kuzi username muddemu kitegeeza muzeeyi ati okulonda kubanga tolo teri agenda avuganya muzeeyi oba ogamba bwoti ate waliyo fe kwe twagala kati muzeeyi kuwagala gwoyagala kyembadde nsaba ekirala naye edimezaya Braniki oyinza okuwagira omuntu awagira omuntu yakutte ebisa emisana tukwa bagende batte famire ya munne anti Bobi yetanaba muwagira bali baganda Braniki senga mukaera kumacha Bobi Wine nga yali mu buyinza oyo mvuka batagenda kujana mundu togamba editeriyo bantu batse bantu ng'obalaba tebabafuddeko tebabasibye bali wabweru najja n'ebiso najja bisanatu n'ebiso kubanga singa ali enyini yaliziza omusajja nenabadde bagamulayo omusajja bwasirika bw'ate yasirise bantu opposition mwagala kize simanyi nakumanya ekya palaso olumba alien skin tetugenda kukkiriza gwanga kugenda naye abantu abo balina entalo igende mubayaga nga tulira Museveni agira akyaliko mpaka wetufunategeera owa polisi yakuba omuntu n'atambula nakati kati tuwotulukire muhoozi ajjafuge nukwe bambi ngate ye nete naye kambabuulire oyo gwogamba omutemu luli ate nupu yali ku saidi y'oli nga ye temwacumuwe credit ekyaleta ne gundi alien skin oyimuka nga ye ku saidi eri nga ye temwayogera lwaki bawagiddaoli yali ate muddani anti mumbeere eriwo ono naye n'adisappointinga saidi eyamuwagira n'agivuluga bannange mwagala omuntu uliriza mumuwengeryakaaba negyazina Braniki omuntu azenda n'okutenyiiga uliriza omuntu azenda kuba oluyi kyenkananka n'okukwata ekiso n'ogenda n'ottembwa n'ottembuzi n'onoona ebyobugagga byonna n'oyasaayasa ebintu byonna ennyumba n'ogyonoona omuntu kyogera kituufu tebikananka ate nuku baleme gyetikka ekinuma kiso kya mbuzi anti kati oganda nuku baleme gyetikka omuyaye yafulumiza oluyimba ng'akulembeza Bobi Wine akulembeza Bobi Wine kati Bobi Wine yeyamusindise sikayi jangu osomesa abantu bano obakakasa nti tugenda okukuba Bobi Wine akalwa akawulire mu matako banaye kulina Bobi Wine ajja tuwulira edimezaya tekyengamba gavumenti ka bajeti keyongere ekyenjawulo kyewandiyogedde edimezaya ekyenjawulo kinandiyogere nti kati ka bajeti gavumenti kebadde esaasanya kayinza okkendeeramu naye abantu kakendedde ate media enkuba wano kerere ndi Bulaaya bagenda nakulonda nga omuntu alinako waliwo omuntu edi ka bajeti nange siiyo nange siiyo manyiga nenga tuli bulungi wamasebo bagamba diaspora people in diaspora kyebagamba mitukuba terere simanyi Uganda tetuliyo eri abantu bangi bobotira akawogo bebe akawogo kaba kafa
akazinda tukulu yaleta akagambo silent majority nga mulowooza tekalina makulu akazinda loba akazinda tukawadde habe kakati mbadde nkyabagamba bantu mwe mwagala ki singa Kimeeka yaddiza Palaso mwali badde mugamba twagala Museveni ali violent yasirise ya mudiza kati muli mugamba yamutidde yasirise mwe mugambwe mwagala kikamabuuzi kite mwagala kati bali mugamba mu Kimeeka yatidde era yekwese mu nyumba ola yamusinziza amaanyi yekwese mu nyumba singa yavuddeyo mwata ali violent kati mwagala ki kamabuuzi mutunyonyola awo habe towerumya guno omwaka bagumanyi tugenda kukola accountability y'obujega Baluwa bagenda ofiirwa obulimu Eddie kitunuulire waliwo abagenda ofiirwa emirimu wano abali badde balya ku Bobby bagifiirwe genda okole sente zo weetegeke bafulufigo oyagala balekawa mbalamusizaako mwenna ekituufu ekisooka twagala ensi yaffe twagaliza abagibeeramu n'ebigirimu ate amazima gali tufuula nga ab'eddembe tuve mu kwogera bikozi ky'owulira oba ky'oyagala kibeere nja sooka mbagambe ffe abasomye ku psychology mpa credit Alien Skin singa yafuna chance egenda ku ssomero kubanga abadde yebrandingidde nnyo ku psychology ng'ayogera ekintu ng'akukubira Masaka naye ng'ali Kampala n'akulindinga n'okola ensobi oba mukitegeera n'akuleetera okukola ensobi yasooka n'alaga bannamawulire nti bakuzimba ate ne bakusuula n'akugamba nze bw'oba oyagala interview leeta ssente abo n'aba nga abatadde dawuni kakati mulimu mu abajja mu mwana n'owaana nti Bobi Wine asirika mu kusirika kwe mwawagiridde ebintu bino wammanga okuvoola abakulembeze nga tatalizo oba bannaddiini walaba ekyato ku Archbishop omugenzi mu kuvoola kabaka naye yengadde eri n'asirika naye essaawa zino kakitandisa omukuba abadde akiraba nga bamuvoola ku mikolo egimu tebamuleeta mwalaba kye yakola made in Sereke London nti gamba Mayiga kati lw'oŋŋamba Mayiga nga katabaniko okitegeera kati ku Alien Skin tukkirize omwana ono bamuzimbyeko nnyo empala na Alien Skin bayidewo abaana abo abakontrolinga era bamubeerako kumukuuma Alien Skin ne bw'aba agenda ggulu oba wa amanya ngenda n'ennamba emala kubanga bamuteegerayo bamukube mukikkirize mugaane bwe tujja ku Palaso kye yakoze Palaso Alien Skin ajja muggulako emisango gy'atasobola gy'ajja n'okwejjusa era okugeza malicious damage, trespassing, attempted murder. Yaleese ebiso ewaka w'omuntu avudde walumye ne maama wooli nawe agenzeewo ne robare yabye miliyoni 5 sibimanyi sibiinaako bwino oba yabadde mmotoka yabirese emmotoka simanyi nze soogera kye siinaako nazze bulungi wampulidde gundi mutabani wa mirundi yagayina agenda yogalabe live anti sigasakasiga is not a journalist Eddie is a journalist togera with the sources and the facts ashiraba ombuziza ku gundi yange ndala gyembaddeko nti Alien Skin abasiko walinze Palaso byakola tebimugasa ekirala mpa credit Abba omwana wa Chameleone era bannanga abatali Bulaaya mudduke mufune mu nsi zino muweererera abaana bammwe basome omwana yagambye nti I blame the grandparents. They do not care about dad and the people around him, the bad influencers. Checho nti mama waba Chameleone avayo nnyo n'akuba pano beating ku baana bano yes kirungi ndifending Mezaya ne bwe nzire bali nga kyali wa mugaye naye mani kyali wange wayiseewo nnyo kino kibi
maama abayogere ku baana njala kutegeeza Palaso tannasanga abantu ajja kusanga n'amutuuza mu asidi oyo baziiko owookubiri oli baamukubira mu kinaabiro ekke kati ne kwabo ndowooza Wizo y'anaawona kubanga Wizo si muntu wa fujjo kati Bobi Wine fujjo nze sikimanyi Wizo sinawulira mulaba akuba mukazi mama nagambe I go with the facts enaku zaana tezinnaggwayo linda abiri mabega bw'olaba music industry ye ayagala ng'omwami oli bw'ayogedde he wants to dominate to monopolize to control is a control freak abayimbi bonna badde ku saidi ye omanyi nti Kenzo mugezi olabye Kenzo bw'azanya kaadi ze naye bonna yayagala beefunze abaana nabo bamanyi kye baagala babagenda eggulu bagye omugaati bagulye sente bazirye kati omuntu yayennyudde abadde azibawa n'abagoba naye gwe oyagala banno bwafiirwa n'owandiika message ekubagiza naye bwe yataddeewo ekivulu tewagambe nti Mickey Wine lindako n'otegeka after 3 weeks okitegeera obwo busympathy bwaleeta obwekijega ng'azanya reverse psychology tebijja kukola era bagenda mukuba akalunga bw'ayogera by the way teyajja nti ayagala bukulembeze akazino tukaweda bossman mulaba muwagizi jasooka kwebaza webale kuyimirirawo mwene embeera kubanga ngenda kubeerawo paka last obadde musajja wa byasa kati wuliriza kino nze ndi musanyufu nnyo baganda ba Bobby n'abawagizi bwe bamuleese wakati mu mupiira tugenda mukuba emipiira paka ku kalulu era bane njagala nnyo kubeebaza mwebale okukwata omusajja ne mumutuleetera bulungi nnyo wakati mu kisaawe tugenda mukuba emipiira mpaka wakati mu kalulu temulaba nti oli yagezaagezaako tajja na kuwaddawaddako yadde disitulikiti esatu tewali muntu asobola kukkiriza gavumenti egenda okuleeta obusi tewali muntu agenda kukkiriza gavumenti gye mugenda okutematema abantu emisana nga mulaba bwe mubanga musobola okuwagira Palaso omusajja n'ejjambiya n'ebiso misana ne mukeera ku makya ne mukola tweets ez'ekisiru ne mukola posts ez'ekisiru nga muwaga Palaso banaye n'omuntu atategeera essaawa zino ali mu condemning ekyaliwo kale bw'obanga towagira ali nesigaa nti bannange simuwagira naye ekyabaddewo bannaye sikiwagira si kirungi naye mmwe ne muyimirira ku makya ne mukwata omusajja gwe mwali mulowooza nti mugezi ne mutuleetera mu kisaawe mukuba emipiira giri emizibu ate ku luno lwentegedde nti temwakima bukulembeze mwanoonya mannya ge mwettidde kubanga kankubulira ekintu kino Uncle Eddie n'omuntu yenna ayagala okwesimbawo ku bwa chairman LC1 yadde asobola nti bannange tosobola kuyingira maka gamu notematema emmotoka eyokubiri notematema eyokusatu noyingira ku nyumba munju tomanyi bantu balimu oba mulimu mwana muto oba mulimu mukyala oba mulimu musajja oba mulimu muvubuka gwe notematema butemitemi kubanga wanyize byebino bye bagamba nti bakuseredde mu kataala ate ojja oyombesa kkubo mwarwanidde ku bivulu bantu bameka abalwanira ku bivulu bayimbi bameka abazze nga bafuna obutakanya mu makubo naye balumba amaka gaabwe boza abantu bameka aboogedde ku bayimbi naye kyemugamba nti babalumba ewaabwe ne babakuba to that level to that extent ekirala neeyongedde okukiza omusajja alina obwongo abala gwe kuba njagala okwemu akafaananyi Eddie nga bw'omanyi kale bagamba abazze simanyi n'abantu bangi naye kubamu akafaananyi ng'abaana baalye ni baabadde ojjukira wali waabwe gwe nozze n'ejjambiya naye munnaye tomanya biri mu nju gwe kubamu akafaananyi nga baasazeewo nabo ne bagaa katwekube kiki ekyandibadde awo naye agambye nti muleke abasiru bajje kati oli musajja mugezi okitegeera nti musajja mugezi nnyo ate nze kyenaadde okay bulijjo nkimanyi nti Alien mugezi naye ate ku luno yayongedde okulaga nti mugezi nnyo ye yagenze n'amuseeti nagayize ojja kankuleke okitegeera mukumulekawo abaana be abaana be mwenna muveewo kuno muzannyo ngenda gwezannyira bonna ne bavaawo ng'ennyumba eri empty ale nyina agirimu yekka talina mujaasi n'omu
gwa bwongo n'alyoka jjanga n'agwa mu bintu ebitalina makulu. Ekirala kyenjagala Eddie aisaawa zino bali mu kubuukira Palasa abannuuga bamuclaiminga okubeera omuntu waabwe tetubalinaako buzibu oba baclaiminga abeera omuntu waabwe oba si muntu waabwe ffe tuli basirifu lwa nsonga nti bwe baclaiminga Palasa okubeera owaabwe wano kituyamba kubanga omupiira gwennyini aguleeta wakati mu kisaawe tetalina kyatugamba ng'akyasobola okuwagamba era nze nange nkiwagira bongera okugamba nti waabwe nti Palasa waabwe nti nno NUP ewagira ki violence gende mu maaso ate Eddie kyovala akwagala mwana kino kyongera okulaga nti ne buno obubbi obw'omusinga yongedde okunyumira wallahi poliisi egenda kukuba abaana emiggo egitamanyi muwendo ate oba mwalaga nti mujja n'amajambi okulumba abaana ate bajukize no Eddie bajukize ne Kano Museveni kye bayita poliisi bondi yakijjeewo ati kakati abantu b'NUP bansesa tebakozesa buwongo aga Katonda mu ggulu bawagira violence mukalulu kano bagenda bakuba emiggo bagenda okubasira nga bamanyi poliisi egenda kukuba ab'emiggo Museveni abala kalulu people stupid okitegeera kubanga tugenda naye mukama n'ennyimba sebo nga nkyali mulamu n'ennyimba sebo bazikoze bagamba nti bakulira violence mubanga mwewaana n'okwewaana nti mwe mukulira violence kati da boss nze nkubuulira amazima amusolo Bobi Wine tugenda mukuba akalulu agenda kukawulirira mu matako obugalo bubwesi buno obugalo bubwo kubanga ekirungi babyekoledde nga babiraba ate naye akimanyi naye Bobi Wine wabayina amagezi agambe Palasa amwesonyiwe ajene alagire n'erinnya lye oluyimba bajjemu erinnya lye sijja kulimba amugamba amwesonyiwa amuleketa bumwagira akaluluke akafiisi agambagezi dagalina olaba teyeegaana naye mu luyimba olubi bwe lutyo olulagira ddala abantu abali violent nokkiriza oluyimba erinnya ly'omunna ayagala okubeera pulezidenti libeeremu ekyo kishiti ate nno basanyufu bazibu abasilu kapitolata nze njagala beeyongere balage bawagizi ba Palasa Japaani olwo oluyimba tujja naddukozesa mu kampeni ogamba otya muganda wange ndi bulungi nkulamusiza Eddie ogamba otya se byetwogera obimanyi mbimanya ate mbibulira bwobajjako nze ngenda bakubira omwezi mulamba naye nze mbadde nkusaba ompeemuko obudde saagala ongigyeko nga bwozojjako abantu kuva ggulo omanyi tonneebakako kuva nedda nkuwadde muzeeyi Eddie omusajja akugambiddewo nga bukyali akusabye kati Eddie nesimu ngiteeka ebbali Eddie eri kintu kyonoonye ggwanga lyaffe oba kigenda kwonoona ggwanga lyaffe nga kubikkirira kintu naye ng'ekituufu tukimanyi njagala tubeere benkanya tubiggyemu Bobi Wine tubiggyemu Museveni tubiggyemu Balafu twogere nga Bannayuganda oli mutuufu nnyo Japan naye tuyinayo abantu baffe Eddie Palasa nti yakoze sekituufu naye omuvubuka ono aba butafuna muntu mustopinga Palasa abadde ajja fuuka ekizibu azze akuba abantu ab'enjawulo bangi kambuuze amasimu tugende mpolampola muganda wange debate enyume badde nsaba kubuuzaamu nange wembadde nzijagenda maaso bwe baasiba Palasa mu America alien skin yamusibisa Palasa bwe yagende South Africa n'alwana Palasa bamusiba ku lulwe bamusiba ku lulwe naye sokondekisoka yange lindako mbalayo bwe yagende South Africa n'alwanirayo alien skin yamusosonkereza bebale nnyo Eddie
Kakati Palaso ya Kalumba abantu bameka kusipetinga z'abakuba nga alien sikini bazalumbi abantu nakuba abatawo agenda ku kitebe n'awandikako ebigambo kako gendako omusajja ono bwe yagenda mu Uganda n'akuba omugenzi radio alien sikini yamugamba amukube Palaso bwe yakuba Dr. Jose Chameleone okubula omutta alien sikini yamugamba amukube lwaki mwe mulowooza ebibi Palaso byazaakola ebya alien skin ogenda mu ddwaliro n'agenda ku kitebe yerina ebisinga obungi ekitebe tanakiyakogera ku kitebe ekitebe tanakiyakolayo kubanga nawe omanye ekituufu naye n'okivaako n'ogenda ku kijaamu naye ekituufu okimanyi njagala ombuulireyo njagala ombuulireyo ekintu kimu oba omuntu omu eyali akutte ekiso akabazzi enkumbi ne ebyambe ensuululu n'alumba emisana n'akola enfujjo mu maka ga munne bwe batyo mu Uganda kakyanga ebaawo kakati wano awo ngenda kwogerawo bwenti kuno bwe kubaako nze nsaba nkubunzeeko Japan Mwami Japan nsaba kubuuzaako kano katono yeye engeri gy'olina okunstopingamu ng'ozze kutta famire yange oba neighborhood kakati baba n'abali mu ddwaliro alien skin be yakubye abali emulago balina famire kino ekintu njala kubalansi wategedde lwaki bakubiddwa abakuba abantu nze nange njagala kubuuza temumubuuza mujjeeyo mbadde njagala kumubuuza nti violence ejjawo violence mulese netumulaga nze kankubuulire tumuteeka hot seat wano wembeere Sweden tosobola kukwata kisono olumba amaka g'omuntu omuntu ategeera alina abaana n'avaliro n'awolereza embwa bwetyo nkugambye nze mpulidde nakaagamba mbu ayagala kuleeta Palaso wano nja kukwata obutambi obwo mbuteeke mbumbuwe IRC tajja kufuna visa wuliriza kati nze kambabuulira amazima kino njogera mazima era kino nkirangiridde kantunulende mu kamera bulungi abantu bandami aga Katonda muggulu Palaso togenda kufuna visa kuyingira Europe mpozi nga nfudde nze nange era mpuliddeko ayewaana tugenda kumuggulako olutalo agenda kutegeera nti nze ndi citizen ndi muswiti okumala emyaka egi ajja kwetonda asaaga ekyo kikubulidde Palaso bakulikodingire bakuwe nkugambye ogenda kakasa nti nze ndi muswiti okumala emyaka egi nebeba nakulanga mpozi nga bakuleetera simanyi mbu mukeesi nze n'ekirala kyanvulira nti no Palaso waliwo promota proposinga mutwala ABCD ogenda kakasa nti nze ndi muswiti kiwulidde kakasa nti Museveni si afuga eno atambula n'ebiso naye wabula Palaso yamubalidde omuzannyo teri muntu asobola wagira search violence bwabeeranga Bobi Wine yayimba oluyimba omwana atayisobola n'amusibisa emyaka 10 nga tayingira Bungereza nange ngenda kumenya likodi okeere ku makya otegeere nti n'obugwagwa bwa bbeeyi pozi nga sirina kompyuta na intaneti mu nju akyogedde akimaze kino nkyogedde amazima aga Katonda mu ggulu era bwe munaalaba nga sikikoze mujja kumanya nti Edimizaya yalya ku mazzi bino bijja kutunyumira Katonda atuwa obulamu nze nkubuulira amazima this guy is a fool tosobola kulumba maka ga munne emisana ttuku n'otandika okwawana naye nze nyina ekintu kye neebuuza Palaso bwe yayingidde n'alaba nga teri avaayo kumulwanyisa muli yabadde alowooza ki mu mutima gwe bawanye ne bagamba mbu yatidde omulaba ati yamukutteko abasiru bwe yalibakola Bobi Wine ebungereza kyengenda okukola Palaso temwalabye omuvubuka yabadde alina ensuululu ng'agamba taliimu
okuddako nga mutakasa nti abadde alina dreadlock abadde n'ensonga ate waliwo omuntu yagadde ng'ataddeko gambadde kijampu baberindako eye Palaso babeera nga Bobi Wine omusajja omugagga atakolangako ku fujjo baamubanidde emyaka 10 ate ono omutemu alinako background nga baamusibira mu Amerika nga criminal ne bamudeportinga ekyo kigenda kunyawira atenze okutegeeza Palaso mu Gwokunandi Uganda anti mwepanka jangu onkubondi batambula n'ababbi b'ekawempe nze mu Gwokunandi Uganda ajja nkubondi ajja kuleetera ensuuluulu n'akayondo ajja kunjogerako biki bwe tojja sirika ekyo kikubulira Palaso ate nga ffena tuli beekala ne mwana Palaso ili kavene kiwana bali ne bina mu comment section mbine Alain Mutemu yatta omuntu kufango noli musirugwe abi mutegeera Palaso ogenda kutegeera nti ensi tewalaba accident ya mutta neba nebyana bya nupu bisesema busesemi ate kisinga okunewuza ebyana bya nupu bagenda kubisiba byonna tutuke mu kalunga tebigana kulonda ekintu nekijja mu comment section nekisesema mbuyatta omuntu kufangoni oli gogamba lwaki Museveni yakugambye ebbeeyi lweveewo ku poliisi baagala kubikwata babisuulayo busuuzi bagenda kukuba ebyo mwe temutegeera Museveni ate kati ne Bobi Wine alina okwegendereza olumukwatako bakiri poliisi bondi akalutuka kuba ali munda omuleke yeewuuse Alain Skeni yamujja muwulira akalulu katandise mujja kwevuma olunaku Palaso lwe yakola oluyimba n'ateekamu erinnya Bobi Wine naye okusinziira ku mbonaabona abavubuka bwe bakwata abanupu bwe baasiba emyaka ena tebayinza kuddamu kukola fujjo banaye mbalamusiza mwenna abaliwo ndi mupya wano nze ensonga yange eri wano siina sayidi nti ono kuono wabula njagala mbaweeko kasitole katono okuva embeera eno we yatandika kubanga mu lutalo lwaleeta ali ne Palaso okutandika ekizimbe kye bayita Namu House ewali kampuni gye bayita Voices and Beats nze nali nkolera Voices and Beats ndi muyimbi ndi sound engineer mu studio eza live Palaso ajja abeera akola rehearsal mu eyo studio Alien Skin amuyisaamu akasimu tuwulira awo ne bacaga amugamba muganda wange ngenda kujjaawo nkuyitemu obimanyi ng'ebyabakyali anga omuyaya ajja atuukawo ensobi we yali omu ku bayaayi aba Alien ate be basinga okuleeta n'emivuyo gye mulaba nnaani tuwagira abantu naye n'abantu bakola ki omusajja akuba munne ntukonde kata ayite mu ndabirwamu singa mumanyi ewa Papa Misa kyawe wali Papa Sport ekizimbe kye bayita Namu House kyonna kijjudde giraasi nti omuntu senga bakusindisiza amaanyi kuyita mu giraasi ezo n'ogwa okuva ku fula ey'okusatu eri kuba studio eri mukitegeera nti kati ono akwata ono bano nga bamanyi buli muntu alina eggaali amukuba amuyisa bubi mu ofiisi y'omuntu oli just yakola bizinesi ye abula ne batandika okukola weeyembeera kati mu buzibu Palaso ava eri abuuza kiikibadde abaana bano abaliwo beegatta kwani Alien nga tabiriimu kino musooke mukiwulire ndowooza oba bino mbyogera nga nali abalala beegatta kuki kwono batandika okulomba okuba Palaso kati Palaso kwe kunoonya mukulu munne ensonga eno ebadde nga mukwogera nga tebanaba kwatakinga biri bye mwala mu basement nga Palaso alimu gamba Alien Skin simanyi ekitiibwa respect amunoonya Alien Skin amugamba man mulaba wano mu business ya musajja ate bano abaana bakola batya
Alien ensobi gye yakola yali bweti yagamba controllinga bano baana nti bannaye temukola fujjo lwakino nekino muganda wange akola wano tibayinza otusasuza bino yaddamu zibbali kati bano batandika okulwanagana bawisiganyiza ebisongovu biki kati Alien ni Palaso nga omumanyi era tempa naye tempa nazo bannaye kirungi notukontrolinge tempa nakwata Alien skin kati Alien skin ye ngoni waga ekyo nkikkiriza musajja mugezi ya responding anasirika ne bakirira paka wansi mu basement ye bifana byomwala ba mu basement abasinga temumanyi stories zimejava okitegeera kati ata abalala obayo liyo gaidi bayita Julia abala ne bajja ne batakinga ani Palaso okwagala omukuba kati Palaso kwe kuvaako waya okutandika ogambo oyo Alien skin respect bichebyo ngempizi mulabeza basinga mulaba akatambi wate mumanyi ekirala kye kyavudde kino ekintu tubeeto begendereza nti tugambe nti tuve ku bino bino bannuuku bano bagondi abula tusooke tuteekemu obulamu obwaffe naddala babuuka abana batambulira ku Alien n'abatambulira ku Palaso ekitegeera nti bonna both sides bonna bayina ensobi etya ekengera munne bonga abakulu tebagenda kukibeeramu tebasooka kibeeramu abula bateekamu bano abaana okitegeera kyengeza kugamba fababira bana babirabe ne kunkuka nabaddeyo ne message Alien yayisiza bannaye tubeere bantu ba musajja mutambuddeko fe tuli Uganda ne mutambuddeko manya mateeka we baba omuntu wakeera kumacha n'agenda mu public abantu ng'emitwalo 5 n'agamba ati abafango ne muwoneka emikono atawanika kitaasagwe message here behind that naddamu n'agamba nti muli kino ekiri wano kitono mulinde ekigenda okuba mu kalulu nane ekyo ffenna kye twagala tukirize tuli bavubuka batabali wano ate kati bweyogedde ekyo guwategedde ekyo kituma muntu kulumba famire ya munene Zambia kati ekya Palaso ate ogenda okulumba omusajja mu masaali ogwo nagwo musango olindako katono dibijina oli eyagambye mulindeko ekigenda okubeera mu kalulu n'akirekawo nga kihanginga mu bbanga tiyagambye nti oba kino oba kino naye ekya Palaso yavuddeyo direct n'alumba kulaba nti byawukana kati anti babadde we bati omanyi Alien skin we yabadde yakatuuka bwa stage owulira ne abaana ne baagala okuteeka ku stage era akavuyo n'abayina ate n'ekino ekintu okumanya nti kinene TVM yakavalinze wano ate nga ne BBS yennyini teyalaze gundi butambi obwo NTV yokai yakalaze nze ndi Uganda ali nabaddewo ku source kakati labayo the picture nze nali ku TV gye bayita BBS nze BBS ye TV yange mu Uganda ne NBS bandi naye abantu bange abakolayo abafamire naye BBS yakola bubi nnyo BBS yalaga omukolo gwonna bwe batuuka ku Alien skin ne bajjako TV anti kati a question abantu wano muna Uganda wano wetuli bine bya media musoke mbibeeko abali ku ground balina ekibuuzo bajjako TV kwali ku mawulire lwaki NBS yaliwo Bukedde yaliwo BBS tebayogera ko kugulira ebyo byaba abaana abakuba abantu awo n'abantu abali bazze okulya akasente kaabwe ku lunaku olwo mu mbeera yaliwo abula ne bebe kulu yennyini n'agamba n'ayisawo kakati ekigenda okuddako ndipiki kankubuuzeko akabuuzo yesebo bw'ogamba mbu TV teyalaga wali ludda waggobirawo nze naliwo wennyini waliwo kakati kuwengenda ku statement Alien ze yakola yazikolera wa mu Lubiri eno ku Gardens mu Lubiri mwennyini ku stage kuno muzinda kwennyini omanyirwa kati sijja kubuuza omanyirwa ki yazikola Alien azikola ku kyali kibadde ku Ronald Mayinja wakiraba aliwo bonna walabe ekyali ku Ronald Mayinja anti ogambye waliyo bakubuuza wakiraba kyekyaliwo nze nange ataliwo nakiraba kumuŋoola era nga obimanyi nze kankikugambe bamukuba obucupa webale bamukuba obucupa wulira bamukuba obucupa
katumala okwaniriza ku kamalayo katono Mezaya. How are you? I know are you mkwano. Banange. Wasuze kukulako. Oli muzungu obebizigo oli abirire. Ni mama. Shia. Kana limbi ya mama. Ochimanyi nti n'olabika gw'otula mpitule mu bbaafu. Buda banga buda kwano balitaka gwa ino korea. Ugera wamma. Nawe ukoze omukazi omukozi ennyo nawe edo omugana mulemesa okutuusa. Nemusinza zokove mu Linda mu Clover. Lwali kuzikiza. Nze bukola balanyenda bugenzi ku mulimu. Clover. Na kansoli nzokola kumacha. Ndeye kamba bulireko ono banabanga babanyira. Okimanya oyo mwana mugezi oyo. Linda ko Clover. Clover. Jira ko mu video tukulabe ko bufanana. Omulemeseza bambi. Kikazi mukazi watu. Edi yamwadde akazindalo ng'amanyi muzungu. Clover. Ewanji. Jangu ko mu video tulabe bufanana. Oba oli mujuga. Mama mpita nawe ndi muddu tiri mweru bitiri mu kyotala ndi just kala nina bubezi takala. Oba Oluganda wayiga luyige. Twaliza mulio jalo gacha mulimuza yagala byakunjerega gwewe nakulengedde. Nedda jangu ko tukulabe bufanana amazima gali nti nze badde banyoli muzungu. Nyigira mvuga nyigira gundi ntekeko gundi video ntekeko. Atenze nedda go ino okweteeka kawo go ino okunyuga. Mune sibimanyi. Simanyi how to do that. Okay. Kankuleke. Sendingira gundi. Atenze nkusendingire no si WhatsApp. Go ino okweteeka kawo mu video. Angezeko kali. Endoza nise. Ewe kwatemwawo. Waliwo abuuza ayinza okuba nga taweza following emuleta yafuuka akaba Izi bichati. Bino nga bintu byenyize sibitigi. Kati ekifaananyi watadde kyoteekako si kikyo. Endo birabe. Oba kopagaalo. Ne kopagaalo ajja tukolera ebyabasajja. Tewali kopagaalo nawe edimize yagenda mu muli. Eno mu America wali ebyo opagaalo. Siba kopagaalo. Ebyo bikomeyo wamu. Lova wesi mu America twainza kukirize baiza n'okusiba. Olova we kuba kopagaalo ng'ogenda okwekubya ebifaananyi. Nga mufaanana si mufaanana mu kifaananyi. Eyo kopagaalo ntetubina. Afaanana palaso. Anedda naawe kakutovulwa singa nfaanana palaso singa ndi bulala naawe. Ona kuvuma buvumi naawe. Wakiri wali mugambe afaanana palaso. Naye Eddie oyo omukyala afaanana ekifaananyi kye naawe omuzabo. Nenga okay. Kakiteesa natukulabye. Otinyo. Bannange mwebale nnyate edimeza anyongedde okwagala. Lwankoledde. Ho! Amina. Mukazi akoze atyo ono mukazi akoze. Ali mu kuvuga ayina waanyize ba. Ali mu kuvuga network. Ayinza okuba ne network wamma. Naye Eddie nze nyina ekibuuzo kyange kiri ku Abitex. Abitex ono kiki ekimuwala nnyo omuvubuka omuto bw'ate akyali mu kwekolera bambi kiki nga mulemeddeko nnyo. Abitex mutuufu nze omanyi njogera amazima. Abitex mutuufu awala ne Alien Skin. Lwaki? Baateesa ekivulu kye bayita festival. Era omusajja ne bateesa miliyoni bazaali 15 bwe zityawo. Obusente bwe yamuwaako Alien Skin yabulira. Ate Sonete waayo. Ng'omusajja asuubidde bw'anaakola nkwaca agenda kufuna mu kasenga. Capital gwe yalina ne bamulya ate ne Sonata neetebeera kugamba n'abeera ku double-oss. So whose fault was it? Njagala kumanya ono yagana ogenda oba just enkwacyo teyaliiyo. Fault yali ya Alien Skin nti endagalo gye baateesa mu ntandikwa yagyongezaamu. Okay.
amazima nyo omanyize njogera mazima kakati ekirala ne batuuka ne bategeka enkuuka 2023 kingo ina echo kingi yalo oweda nkumye kwogera omugaga tanampita tugende katono bwe manga njagala onyonyo ne bulungi ensonga tugende mpola mpola kakati